afa ngesimbi zonna zikoze eki sente ziweddewo naye nze nagabugambye nti Allah yasinga okumanya era nagenda kugezi wa imaamu w'omuzikiti gwe Makerere ali Allah asanze naye eri wankima kyekwago nga mubikira nze yafudde kyekiddako konzi nange sikimanyi obula nkolera ekintu eki mpandiikira ebbaluwa ekakasa nti nafiiriddwa taata mu biseera ebyo nga headed paper eriko Makerere University naye ng'agimpa mwana yafiiriddwa kitaawe naye buyambi bw'omuwadde bwonna alhamdulillah kati gwesirika beeraawo nze nga wenkusanga mu kkubo nze nga nkukwasa bbaluwa nga ntandika kaaba wayina emyaka emeka mu biseera ebyo nalina emyaka ndowooza 10 naye osobola okugatta kubanga nazaalibwa 79 esawa zino nina 43 egyo emyaka osobola okukaaba gatulaba kati nakati goba olina sente leega nkukaabire wano akati buli kyewongona kya sente saagala nebakupangisa ku bafu oliyo fiiridde wali nabo maama gwoŋŋamba kimu ndi mukazi abadde mukulukulu muzeeyi bw'aba abadde muto akulya n'ekirwadde kyeyalwadde awo Fik Media. Omulungi ali ku Fik Media ogamba eti najoli kansibire nti buli kimu kitambula bulungi amanya muzikwala Haji Abdul Mnyamishafi Kulwanga nzali woneta Male Henry ne Hassan Musa ate okutuusaako programu eno etwogira ne serebuwo wanenno n'akubuulira biki ebyo nno byotamumanyiiko abingi bye muzze mutubuuza era tutandise okubeera nga tubatuusaako abantu bano bemutusaba tulina bannaffe aba Rich Mac Accessories abagamba nti nno gwe obanga olina emmotoka yo oyagala giteekamu tracking device so oyagala giteekamu alarm system weewala ababbi mu mbeera yonna nti mubeera mu tracking device naye abagibbye mwana tosobola oginoonya n'ozuula weeri enamba z'essimu z'olaba ku screen osobola okuba nga ate obakubirako buli kimu nekitambula bulungi nnyo nnyo ddala olunaku lwaleero ndi ne mwami Sendi. Mwami Sendi, assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Neesiimye okubaako naawe. Alhamdulillah. Tuli basanyufu omukisa guno gw'otuwadde okusisinkana omulabi wa Fik Media saba omubuuzeeko. Omulabi waffe omulungi nkulamusizaako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi era embeera ze erinnya lyange yenze Katumba Faisal Zaidi Sendi Kapingu gonna mannya gaabo manya gonna otadde munageyo omuzannyo oba eri omuzannyo Sendi Sendi Katumba Faisal Zaidi Zaidi lya kitange olayo mujulula Kapingu lya jjajja wange Kapingu beddira ki nkima omusajja wankima nnyo salamu alaikum naye ndi muzukulu wa Mugema oli muzukulu wa Mugema kakati kati yenoonya aleka muzungu embeera etambula etya embeera simbi tutambuza bulungi ekonome tetwagala nnyo gyogerako kuba bw'oba toli bulungi by the way nakizudde nga olina kudda mu kitanda kyo wansi sina ku kitanda kungu naye wansi eyo n'okaaba ennaku lwaki kuba abantu bakoowa ennaku bw'okaabira ennaku obuzibu bwe kusalawo ali efiishi oba godsmith oba byonna biri mu fridge kati bw'okaaba nnaku yeewuunyaga malaba nnoono ali ku kyono ali gwe kyokola naawe wetwalira awo nti embeera nnungi yes newekonsolinga nonya amazzi go neggolo nobeera awo nowumulawo kasita obulamu bwaawo amina neyanza nnyo neyanza Mwami Sendi tugenda kuba nga tunyumyamukko naye embeera wetambula. Mwami Sendi wayingira otya mu katemba gwe wali oyagala okuva mu boto katemba ono nze ndowooza saayingira muyingire wamuli alayika yenzi waliwo okuba nti oyingidde mu kintu naye ate ekyo yenze kuba okiri kuba nzijukira ddala okuviira ddala mu primary school nagisomera mu Kitimba newaffe Butambala yes gye mbanzaala ndi mutabani w'omugenzi actually bagenzi bombi
tata wange omugeza Zaidi Kigundu yali imaamu w'omuzikiti gw'omu Kitimba. Kitimba ali jjajja wange jjajja ttatu ali Kitimba ajja ttatu mpuna omugenzi soyo oli yakyali mulamu ira omulesi kakati nno ne omukyala ajjati Nantume Sulaina era bonna twabaziika mu Kitimba Butambala. Kati natandika okusoma mu Kitimba primary school naye nzijukira okuviira ddala mu primary nze nga kasita baleeta oluyimba ne babuuza ani alukulembera nze nga mpaniko omukono tukanga oli musajja oli mulenzi. Yes, buli wabaawo kasikiti wak'okuzannya nti ekifo kino ani akisobola ne bwe kiba kyamuwala nga nze mpaniko omukono. Oyambala sikaati? Yes, nze nali awo nga buli kimu mpulira nkyagala. Nanyumirwanga nnyo okubeera ku stage omuntu nankubira engalo nga ndabira ddala ndi star. Nakufuuwa ne ssente. Nanfuuwa ssente nga mpulira ddala buli kimu nze njagala okukikola nsaagala kuva ku stage. So kati ndabanga ati ono ndabika naviira ddala butonga. Okiri. Yes, kati bwe mmaliriza P7 ku Kitimba Primary School ng'ebibiina mbimazeewo. Ebino bimaze nebimalawo ebyaki ku Kitimba Primary School bana nayingirira mu P1 lwe twatandika okusoma nga tewali nursery. Yes, otandikira mu P1 paka P7 kati nentuka ku P7 ne mbabuuza nti tuli mu kibiina ati ne bagamba kiwedde ne bansindika ku Lukalu Secondary School ne bagamba wanene owotukooyewo kati tubadde tukyakwagala naye ekitegeeza nti ebibiina bimalawo byonna era P7 nagituula mu 92 93 nenyingira S1 Lukalu Secondary School. Okyali Butambala nnyo era nga nva mu Kitimba nentambula nensikiruka. Wai bagamba mwatambuzanga ebigere kama tusasira tuzaayo twatambuzanga ebigere kati awo wenyingira ate mu secondary ne kujja bagira kuba secondary school yange essomero lyaffe lyali active nnyo mu MDD. Lukalu Secondary School nga lirina houses 3 emu nga bagiyita Tomusange House nga bagiyita Musisi House eyange nga bagiyita Nsimbi House gye nabeerangamu. Kati awo ne kiba kyamutawaana nnyo nga competition ziri high music, dance and drama abakulina beesimbi era Nsimbi nga ate kati mu Nsimbi ng'otuwangula mu kirala naye omuzannyo omuzannyo. Kakati nensoma mu 96 nentuula senior Lukalu awo era ne bagamba ati tova wano. Ebibiina byali biweddeyo oba wabulayo ebibiri? Wabulayo ebibiri. Nali njagala okyusaamuko nga bw'omanyi abaana nga mutudde ku ssomero buli ne mugamba okyuseeko banagamba tolinawo olaga balowooza okomi. Naye HM yali anjagala nnyo nagamba nedda tewali soka lwaki ogenda ate otandika awalala. HS yeetaaga nnyo concentratinga kati ate ogenda mu bulamu obupya wonoomanyirira embeera nga bw'omanyi bakalimyodde. Nenzirayo ku Lukalu Secondary School nensoma 98 nentuula senior 6. Temwalina muzibu bwa school fees kuba sibuliddemu kubonaabona kwa fees? Wali buyitirivu naawe naye nze nalina omukisa nga olwa talent gye nalina nga bwe ngenda ewa HM ne mugamu naye ebintu bikyaganye nga ninamu ka favor ako aye n'ekirala nayambibwangako nga bawayo half bursary mu mbeera eyo naye ng'era nagobaganyizibwanga nze nga ebbaasa olajja mu kirasi ng'omanya kaweddemu nteekwa okubaako nteekwa naye kati oluusi nasalanga amagezi nga manya bateranga goba Monday ebiseera ebisinga kati nze Friday nze mwesooka ne mugamba no baasa okimanyi nti ku Monday olina okungoba naseka nagamba of course kubanga nkwane ne mugamba era kati njagala ngende wa muzeeyi mugambe sente najayina ngenda kujja nayo ku Monday oba mutwalo. Kati nze ne mmanya nti zonna zampa kwenja okutetenkanyiza bwaba tampadde era nkeera mu ofiisi ne mugasa gambi ogenda kuba sirese yadde nasigala n'omwana ono. Kati oluusi nga kinyambirayo n'agamba naye bwamugambe yagambye ati agenda kumpa ku Lwokusatu kati sigenda kuba naye ku Lwokusatu manya nti ozireeta kati kawo n'akuleka. Yes naye nga embeera teyali nnungi nnyo family tisaawangalira mu tetwali baavu naye ate tetwali bagagga nga tuli awo nga bw'omanyi nti ziriwo tezisobola agenda ku ssomero ate zirina kugula kimu ekyakulya. Yes naye Katonda mulungi ne mmaliriza senior 6 mu 98
awo ibino ne bino mbimalawo ebyalukalu mbabuza wali wawala wentula nti net newansindike Makerere nayingira Makerere academic ya 99,000 Makerere University osomye ogeze soma MDD ikanawo ade MDD andi mwate musome MDD ode mulina mumanyi ale kati musome lakini bamukoteeke soma bilala bye simanyi wakati kwe MDD omusomesa ngambe ki nti mune yimirirawo kugamba kino nzo kugana edda sebo tebatunula batyo zobe nyingira Makerere awo nensoma waliwo kalumanywera olwate fees awo banayingira ku private sponsorship yes tafuna government nebaza era n'okuyingira tekyali kyangu mu biseera ebyo university yali competitive kuba yaliwo emu kumpi yali competitive nnyo naye nalina omukisa yali academic registrar Professor Mukwanason Yuha yali asula Nsambya yali wansi ki muno Uganda munyoli kati Katonda nagenda nyamba we Kevin awo tuwangalira yali munnabyamizannyo nga ekutamala wavaayo mu kitimba olukatimba era wano Nsambya kati awo olwokuba yali ayagala nnyo ebyemizannyo ayagala nnyo omweso era yabeeranga nnyo awo weekend mu kinu kye ng'azannya n'abantu ab'okukyalo naffe tuzannya ludaawo kati nenfuna access kuye ngenda mukuba akaama nti natudde senior 6 neyeewuunya okusinziira ku bantu betuwangaaliramu nga tekisuubira ne ku myaka gyange by then n'asanyuka nnyo n'agamba kati bwe nalaba ng'asanyuse ne mmanya nti kisa nno ono kuba yali wakitiibwa nnyo nga tulina bw'oyinza kumusemberera okuleka ffe abalina access nti yali alina omuzannyo gwakola ki gwazannya kati muzeeyi wange bwava mu kyalo okujja e Kampala wano eno mubuulirako nti akulira nno Makerere asulawo nti naye mbali njagala tugendeyo mubuulire nti nasomesi kunjagala kusoma Makerere ne batugamba temutawaana oyo profesa ebikwatagana ne woofiisi bya mu woofiisi tobireeta waka totawaana kuba abakulu bajjanga abanene ne bajja mu zipradao zipajero mbubaze kumulawo ne bagamba wano ndi mu private life yange naye Haji n'agamba ate agenda tukuba bw'anaagaana ng'agaanye Haji yali mu katemba ndowooza kubanga naye era yagambanga tugende bw'anaagaana amala subuhi kumachanga tugenda naye ng'obulaadi awo bwendimu kuba mmanyi eyo elasti gyennina bw'agaana kiba kiganye basiira bakkubo livaano ngende Makerere embungu ayapply nga ndaba omukitimbazi mpulira nga mpulira sisobola yubu munange mukyala ye yavaayo olwakuba kateni bwati n'atulaba naddayo nemanya baganye kitabusi ko baja katulinde kuba tetusobola kujaji nga tetulindeko atuba tuli awo bannange omusajja aleza omukazi ajja kulawo ndowooza yali azaayo feedback nti waliwo abakwagala Haji bikiye bannange mukazi atulubirira nga tutula mu ntebe z'omukulu naye nga mpulira nga muli simanyi kiddako profesa bw'aba agenda tugamba ki bwe yavaayo bannange salaamu neeruma profesa yali musiraamu nnyo munnange nga yaniriza Haji bulungi naye taata nasanyusa okulaba biki mwana wange ono biki yaŋambyeko muyasomye senior 6 mwebale muweerera ekirungi nnyo mwebale kutometaje twagala ekyo nomanya olwo nga nze wendi ntasibihiza munnange nga kati nno munnaye omwana wo kimule nze muleese mukwasa bw'omanyi naye njagala asome Haji kyate ekyo kye tusinga okwagala baana wa umma asome Allah omusajja ng'asika gundi yanayo ka notebook nga mpandiikira ngamba ku baraza agenda ku university mu office weteweya seeka akapapula kali nerabidde muladi njagala nkale kuba kijjukizo okyakayina ne kati ebintu bibiri admission letter yange n'aka kapapula mbirina yali 98 kuli mu 99 wanayingira academic ya 99
kukyedda nagamba banaye obudde bukyadde kuba twagenda lwali lwakuna akapapula ako katereka otya emyaka kati gyegirisaagala akakwata ku nnyo kubanga buli era ye mpulira nga taata wange buli omusanga we Makerere kati yavaayo munaye nga akapapula nkatwala obudde kyobwalwa kukyanga nkatwala omusajja naye olwagira bw'ati nayako siginicha ya profesa n'antunuulira yaddamu kigambo kirala n'amanya nti ono aleka mwana we nze Makerere nabeerangayo ng'abasinga bamanyi ndi mwana wa profesa kumbe oli w'ekitimba kumbe era ng'oluusi Allah ansaasira bwe mba nvaayo ensambya ng'abadde agenda netuula mu lukono awo ba mwana we okitegeera kakati omanyi ogivaamu wali ku kampasi obujjoli ozimba buli omunagamba olo mwana we naye nga ne tuition sinnamukasu osaaga mune Katonda nsaasira nensoma social sciences soswa bachelor social sciences na majoring mu economics omusajja nkola economics nenkola philosophy nakati mu 2 ne bantikira degree ya nosalawo ove mu byobusuubuzi ove nodda mu katemba gosinga ati kakati bibonera bitambulira wamu nelwakuba Makerere awo nga bwenkulaze nti obuzibu bwali bw'amaanyi kuba taata wange Allah amujjulula mu 2 awaliwo ng'ebulayo omwaka ate nga gutandika butandisi kati bale 2 kati obuzibu bwali bw'amaanyi kuba yalinga aleetayo kaleese bakulu bange ne baleeta ke baleese ne bagattagatta kati Allah atugezesa asooka kuwaala nnyo emulagaawo nga balina okumujjanjaba kati nga tulina gwogamba nti tuition ng'ate muzeeyi akolaki muzeeyi agenda afa ng'ensimbi zonna zikoze eki sente ziweddemu naye nze nagaa bugambi nti Allah yasinga okumanya era nagenda kugeziwa imaamu w'omuzikiti gwe Makerere ani Allah asanze naye eri wankima kyekwago nga mubikira muzeeyi yafudde kyekiddako konzi nange sikimanyi obula nkolera ekintu eki mpandiikira ebbaluwa ekakasa nti nafiiriddwa taata mu biseera ebyo nga headed paper eriko Makerere University naye ng'agimpa mwana yafiiriddwa kitaawe naye buyambi bw'omuwadde bwonna alhamdulillah ozi kati gwesirika beeraawo nze nga wenkusanga mu kkubo nze nga nkukwasa bbaluwa nga ntandika kaaba walina emyaka emeka mu biseera ebyo nalina emyaka ndowooza 10 naye osobola okugatta kubanga nazaalibwa 79 esawa zino 83 egyo emyaka osobola okukaaba gatulaba kati nakati goba olina sente leega nkukaabire wano akati buli kyewongola kya sente saagala nebakupangisa ku bafu oliyo fiiridde wali jabo maama gwoŋŋamba kimu ndi mukazi abadde mukulukulu muzeeyi bw'aba abadde muto akulira n'ekirwadde kyeyalwadde awo akati otandise osinga n'abantu nga nkusanga busanzi bukkubo nga nkukwasa ebbaluwa yange sijoogerera natandika kuttulula zziga lyange gwokifiiringa n'ogamba nti mwana kamukwatizeeko abantu besiryerabira omu kubo sheekhe yabeerangaawo ku bagiyita pasifaayi mundeeba waliwo omuzikiti awo nga oluva ku bye mukweyongerako mu maaso awo olaba mu junction guliwa gwonna oguli ekyengulu kati wano mu maaso awo wabangawo sibujjukira bulungi natuukawo otambudde okuva eno linagamba ogenda muntu ku muntu nze nga bwe mmala okukuwa nga nkubuuza bw'oba ompadde alhamdulillah bw'oba tompadde nga nkubuuza seeka onsindika waani ayinza okundaasa kati nga gwondifaalinga kyagezaako gundi kati naye bansindikayo busindisi naye ng'oyansindikayo sheekhe amiru dawula sheekhe sulaimani kabiitu nga yakusindikaawo natera nkusalira enakasera awo nga ndaba engeri gye bayambamu abantu nobire olukwati bbaluwa yange nasookera nakasera naye mu biseera ebyo nga ofiisi ya amiru dawula ogimanyi ngayamaani
era natuuka bwe nti ne mambuzi ulaga okozi ngenda wa Miruddawo emyaka gigenda wa Miruddawo mugamba ki nenjimulaga era olwatuuka wa Miruddawo assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh n'omuwebbaluwa evuddewo ekigambo tekiggwa nayo ekya Makerere University evuddewo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nga kitalo koze kati amini kusimanyi kiddako agamba olwo nampa olunaku jangu osalire olwagira yali juma ku Lwokutaano jangu wano kuba nagenda lunaku lwali ndooza lwakubiri Friday olwamaliza okusaala nayanja ensonga yange abantu nekibakwatako ne bansuula ssente naye ebiseera ebyo kuba nzijukira nali nsasula emitwalo ndoza gyali oba 508 Makerere yes ebiseera ebyo naye nga 508 ogimanyi atano munana kati bwogatagattako obulala naawo ate biki ndoza nalinga njawukana n'esente ezitakanso emitwalo 7 naye ng'ozikuŋŋaanya bulaza ofunayo 10 ng'olinayo ebizibu eby'omunaana ezo ofisaawo 2 ne Allah nansaasira era Amiruddawo wonna waali wonna bwe musanga oyo taata wange Sheikh Kakeeto waliwo ebyamutuukako mabega kaawo kibiki ne bamuze naye nga nze buli bwemusanga nze ngamba saidi yakoze kino nti ye mbitegedde naye nze ndi ttiimu ye simuvaako sisobola era nsaba Allah amugondeze obulamu munaye Allah nansaasira abantu ne bannyamba abo nemala ne bakumba awo tokyajjukira ze wagattagattakawo ku muzikiti egamba kino ekintu wakikolera kumala bbanga ki ekyokusolooza ssente ezo omwaka ogwo ogwokubiri sekendiya kuba yammenya nnyo eyo sekendiya yammenya nnyo thadiya neeryothadiya olibanga ye bannange biri ebizibu jjukira twabivaamu kati abantu baddamu kukola nange olina sekagota nnyonnyodde gwe wasanga mu ndeeba nze erinnya lisinza lijjukira tojjukira kyeyakolera yampa sente nzijjukira yampa emitwalo girabika gyalina egy'ebiseera ebyo kyaka nga omuntu akuwa 2,000 nogamba azeekudde nzijjukira seeka yampa emitwalo nzijjukira nga gyalina era lwatisoma ebbaluwa bweti teyayogera kigambo nakusimba ekyena kati bwe kitwale nti ebinyaanya 2 ebyesaawa zino olina abijjayo wano saawa zino olinaako ebinyaanya 2 obudde buno olyanga obulamu ate olwo mu 9 toba na buzibu n'akulembera kati olwo ate mu 2,000 actually kati emyaka aga bwe njagala otuvemu ekifaananyi so oli kati akuwa bukinyaanya nola musajja ampadde kati nembanga sente zo era sekendiya nagiyitamu mu mbeera eyo Katonda nanyamba nemmalako era olwamaliriza kwe nasooka okugenda okuripootingira digiri yange Sheikh Kakeeto nti seeka kofira njijje nzijjayo tugenda mu kitimba ne tuliyo embaga yaffe kitimba n'awuuma ediguli eyasooka laba nnono ku kyalo amaama eyasookerako ddala zo yali ya mukulu wange mu 2 3 ajamuza sozi yali abeera Sweden eyo ne bamutikkira Sweden eyo kati najja diguli aje pate etugirira mu kitimba era gwe nagambirako nti bajja kuntikkira diguli olwo nga ndi mwesi wanu jjukira nentiyaniya neŋŋamba nange nja kwambala ku kyambala ekyo insha Allah otwala diguli mu kitimba awuuma yawuuma ba omuziki kuli emmere naye nga Allah yajjulula zedda muzeeyi wange muzeeyi taata nalina muzeeyi maama kati nga muzeeyi maama ye waali eriwo kuba yeyafa oluvannyuma lwa myaka 5 amina neyanzanye tukyali ne director Katumba Sendi awo tugenda kujjawo ngeri gy'ofuuka director tugenda kujjawo kati seke tuwumulemu katono
ate tulabe engeri gyava mu byasomye n'ayingira Katemba. Kansooke mpumulemu.